nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates ensonga za General Muhoozi Kainerugaba ne president w'ekibiina ekya National Unity Platform His Excellency President Kyagulanyi Ssentamu tezinagwa. Bobi Wine akyali mu kwekweka ng'ono yeekweka amagye agali kumuyiga nga gano gaagala okuba nga gamukwata. Ate ye General Muhoozi Kainerugaba ensonga z'okuba nga yeesonyiwa Kyagulanyi Ssentamu yagaanye omukulu akyagenda maaso n'okukola kyonna ekisoboka okulaba nga kwata Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akakasensi n'agamba nti balekeddaawo okunoonya Kyagulanyi Ssentamu gwe yatuuma Kabobi okumala essaawa 24 zokka okusinziira ku instructions ze yafunye okuva eri Commander in Chief nga ye President Yoweri Kaguta Museveni. Era omukulu agamba nti okusinziira ku ge yakafuna okusinziira ku bambegabe ge baamuwadde, omukulu Muhoozi yagambye nti Kyagulanyi Ssentamu abadde ayagala kwewaayo mu mirembe naye tanaba kubanga yeewaayo. Omukulu yagambye nti kati balina orders okumuleeta nga mulamu oba nga mufu. Era omukulu bw'atyo bwe yayongezaamu obukambwe yagambye nti olunaku olwa Liberation Day lwe lunaku lwokka lwe bagenda okuba nga beewuumuzaamu okuyiga Kyagulanyi Ssentamu, wabula yagambye nti kati ekiddako bajja kuba nga bamunoonya oba ab'ebyokwerinda bakumuleeta nga mulamu oba nga mufu. Era omukulu yagenze maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga ez'abajaasi abaalumba amaka ga Kyagulanyi Ssentamu omwasangibwa mukyala we Babi Itungo mu makaago mu kiro. Abajaasi aba abasajja ab'ebyokwerinda abamu nga bali mu byambalo ebya SFC, abalala nga bali mu byambalo bya UPDF, ate abalala nga bali mu ngoye eza leeya. Omukulu Babi Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti abasajja bano baamulumba ne bamuyisa bubi nnyo, ne bamwambula engoye, ne bamukako okujja mu password mu simu, ne bakwegamba ne bamukako okujja mu password mu laptops, ne beetalamu buli nsonda mu nnyumba gye basulamu awamu n'okubanga ne mu basement batuukayo nga bali mu kunoonya Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu Muhoozi avuddeyo n'abyegaana n'agamba nti abajaasi be tebaakuba ku Babi Kyagulanyi. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti ekisookera ddala ye n'abajaasi be tebakuba bakyala olw'ensonga nti tebagwanidde kubibwa, tebagwanidde na kuweebwa obudde. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti bo kye bafokasinzeeko kwe kunoonya omusajja gwe yatuumye omutiitiizi. Yagambye nti bo baagala okuba nga bakwata bawooyo omukyala omutiitiizi. Era omukulu avuddeyo n'akakasa n'agamba nti bulijjo abajaasi abaze nga beeyiwa mu maka ga Kyagulanyi Ssentamu nga bamunoonya, kyongedde okakasibwa nti bano bonna bazze basindikibwa General Muhoozi Kainerugaba ate nga ye Chief of Defence Forces. Ye Kyagulanyi Ssentamu nate avuddeyo n'akakasa n'agamba nti mutabani w'omumenyi w'amateeka Museveni akyagenda maaso n'okuba nga amunoonya, ng'ayongedde okuba nga amusindikira obubaka obumutiisatiisa nti ajja kumutuusaako obulabe. Omukulu avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ye alina obukuumi obumala era mikwano gye abantu be beyeesiga bongedde okumukuuma mu mirembe. Era omukulu avuddeyo n'agamba nti mukyala we yakyagenda maaso n'okuba nga anyiga ebiwundu mu ddwaliro n'okutiisibwatiisibwa kwe yayitamu mu kiro abasajja abatiitiiza abasajja oba abatalina mpisa we baalumba amaka ge mu ngeri ey'okuba nga batiisatiisa mukyala we. Omukulu avuddeyo n'agamba nti enkumi n'enkumi z'abawagizi be ez'abantu be bali mu kukwatibwa mu ngeri emenya amateeka, bali musibibwa mu ngeri emenya amateeka. Omukulu agambye nti amaka ge gakyetooloddwa ab'ebyokwerinda. Era omukulu ayongeddeko n'agamba nti n'abawagizi be abasinga bazze nga battibwa naye nga tebalina musango. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu ayongeddeko n'agamba nti omusango gwonna gwe yazza
gwe musango ogw'okuvuganya dictator Museveni mu kalulu era omukulu agamba nti akalulu ako yakawangula mu ggwanga lyonna naye President Museveni yagenda maaso n'okubanga awangulwa mu ggwanga lyonna wabula yajjako intaneti ne yeerangirira mu kizikiza nga intaneti teriiko wabula baamulangirira ku Gun Point. Omukulu bw'atyo yayongeddeko n'agamba nti Museveni tawangulangako kalulu era omwaka guno yagenze maaso n'okubanga atiisatiisa abo abakulu abali mu Electoral Commission okubanga bamulangirira nga pulezidenti omulonde. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti ye tajja kuzikiza, ajja genda maaso n'okubanga akola kyonna ekisoboka okutaasa ensi ye okugijja mu mikono egy'abo be yatuumye abamenyi b'amateeka. Era omukulu avuddeyo n'agamba nti akyalina essuubi nti abantu b'eggwanga erya Uganda bajja kubanga basanyuka singa abaleetera Uganda empya. Era omukulu ajja kubanga aleeta enkyukakyuka munda muli mu mutima gwe, agamba nti akkiriza nti bino byonna bijja kugwa olunaku lumu era n'ayongerako #FreeUgandaNow. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency President Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwagenze maaso n'okubanga akakasa n'agamba nti yawangula akalulu 2026 newankubadde bali kumunoonya. Omukulu agambye nti ye yawangula era yeesiga nti luliba lumu afuge eggwanga lino, luliba lumu abeere ng'aleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino erya Uganda. Era omukulu avuddeyo n'akakasa n'agamba nti bino Muhoozi bye yawandiise nti baayimirizaamu okumunoonya alimba. Omukulu avuddeyo n'agamba nti bakyali ku muyigo bamunoonya, ate ekisinga okwasa ennaku nti bongedde okubanga bamusindikira obubaka obumutiisatiisa, obubaka obwongedde okubanga bumuteeka ku bunkenke newankubadde abantu baali nabo, abantu abamukuuma, mikwano gye, abantu be yeesiga abali naye bali mukola kyonna ekisoboka okulaba nga bamukuuma. Wabula Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti abasajja oba abajja abali ku ludda olwa General Muhoozi Kainerugaba bakyagenda maaso n'okubanga bamunoonya. Stay tuned.